Kino kiddiridde abakozi mu kirombe ky'amayinja ekireka okwekumamu ogutaaka ne basalawo batambule nga bakutte ebipande balumbe poliisi y'ekira. Bagamba nti nannyini ttaka lino ategeerekisenga Douglas Mulondo bamuwa ssente z'okupangisa ekirombe baase amayinja ate oluvannyuma n'abeefulira n'abaweereza ekiwandiiko kya kkooti ekibayimiriza okukoleramu. Baagala poliisi ette bannaabwe abakwatiddwa eggulo ko ne nannyini ttaka okuli ekirombe kino okubaddiza ssente zaabwe. Poliisi egamba nti abakwatiddwa bajeemedde ekiragiro kya kkooti wamu n'okusaalimbira bwe batakkirizibwa. Natukuza ebirombe by'amayinja ng'obunaana kati atugoba tulage ewa ssente za banka. Omukazi yadduse kati akaana kaakano nze akalina muntaase akasajja katuwe ssente zaffe era bazituwaffe ku ttaka lyabwe tulivaako. Meeya w'ekirama Merito Mugerwa agezezaako okubawooyawooya wabula ng'asiwa nsaano ku mazzi. Bwe munajja mu mbeera ey'okwekalakaasa bajja bandolinga mu mbeera yakwekalakaasa bwe munajja mu mbeera yakuteesa kutuula ensonga zino nazituula mujje twogere. Poliisi batangidde okuyita ekyali wajjala era nekwatako babiriko ne kansala ategeerekisenga Ssekiziivu David. Abakwatiddwa bonna baakuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. We addressed them, served them, and people with the list, including RDC, the LOCs, we told them this place from now is out of bounds. Enkayana mu kirombe kino tezitandise kati nga n'omwaka ogwedde bw'ekityo bwe kyali ng'abalombe bano bawera okufiira ku muntu. Honest Wisdom Kiyonga, NTV Akawungeezi.